Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaliro njagadde mbabulire ku ddagala lino ligenda bayambako naddala gwe atawanyizibwa olususu ng'olususu lulubibwa endwadde ez'enjawulo mu feesi ng'olinga alina oluwumo olinga alumbiddwa olusolo ekyamazima nga feesi yo tetegeerekeka bulungi oba ng'olususu lwonna omubiri gwonna nga tegutegeerekeka nga we weetakula olinga avaako luvuvuvu olinga ayota omuliro n'olwekyo osobola okutereeza olususu lwo n'obeera ng'otereera naddala ku ndwadde ezo ezirumba olususu. Kusaba ofune akawuukiwuuki keeko tugenda kufunako obukoola akawuukiwuuki konna ofunye kamaggwa oba katalina maggwa konna k'oba ofunye kajja kukola ku nsonga eyo. Funako ebikoola by'akawuukiwuuki ofune n'akanzironziro ku kanzironziro tufune ebikoola wamu n'obutititi ku kanzironziro. Eddagala eryo bikolo bibiri bigatte wamu, fumba bikoola na butititi ku kanzironziro, akawuukiwuuki fumba bukoola bwokka kati ligatte wamu, teeka mu sefulya teekamu amazzi tokosa. Eddagala we lijja liteeke wansi liwole lisigalemu ekibuguumirize beera ng'onaaba eddagala eryo. Osobola oddinaaba omubiri gwonna bwe luba nga olususu lwo lwonna lulumbibwa endwadde ezo ez'enjawulo beera ng'okikola. So kikola ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi nga bwe lwogenda okunaaba bw'omaliriza okunaaba kuno okwa bulijjo nga ku mubiri gwo osembyako eddagala eryo kijja kuyambako naddala wano ekiro ng'ogenda kwebaka lye liba lisemba ku mubiri weebake olususu lugenda kutereera beera ng'okozesa eddagala lino ligenda kuyamba bulungi nnyo. Akawuukiwuuki kajjanjaba bulungi nnyo olususu wamu n'akanzironziro nako kakulu nnyo mu kujjanjaba olususu kati bigatte wamu bitokose bulungi nga bwe nkunnyonnyodde beera ng'olinaaba linaabe. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.